If I count from 1 up to 10 now, it's been a very long journey. Let us gather as one. Tujaguze, Ensisinkano Ssanyu Ssa, Ssanyu Ssa. Chiwonamu, nantala bikalabika ensisinkano mu mwaka omulungi gumu mu kino Kingdom Media yayiya mbalandaku ennaku esigadde ntono ddala Uganda efune ku ssanyu mu nsisinkano Ssanyu Ssa. Yo, Juni nga 15 Ramkaga snara rakutano when you coming to leka yabe mikwano fena tugenda mu nsisinkano Juni nga 15 Ramkaga snara rakutano when you coming to leka yabe mikwano tugende mu nsisinkano Ssanyu Ssa. 1 up to 10 now, it's been a very long journey. Come on, please. Ensisinkano Ssanyu Ssa. If I count from 1 up to 10 now, it's been a very long journey. Let us gather as one. Tujaguze, Ensisinkano Ssanyu Ssa, Ssanyu Ssa. Chanu, ensisinkano guno omulundi pita bebule ne bwe yabebana ne Burundi tukuguno omulundi ne bwobena muyindi. Chanu. Ensisinkano Ssanyu Ssa, ensisinkano Ssanyu Ssa, jangu tunakusanyuse ssanyu n'obulwa nanti Ssanyu mu ensisinkano Ssanyu Ssa. Ssanyu Ssa. Owe Kampala ne Wakisoto subwa ku LUNO kyatondo obuddu busiro namwe abalya naka besingo ne buwekula kyebabanyumiza. Ssanyu Ssa. Tekisosola myaka baana n'abavubuka nafe abakulu n'abakadde kitukwatako nanti ensisinkano Ssanyu Ssa gyenjogerako. Ssanyu Ssa. I count from 1 up to 10 now. It's been a very long journey. Come on, please. Tujaguze, Ensisinkano Ssanyu Ssa. If I count from 1 up to 10 now, it's been a very long journey. Let us gather as one. Tujaguze, Ensisinkano Ssanyu Ssa, Ssanyu Ssa. Bannayuganda tusima Kiganda, Bishop Kiganda wa Pastor Cindy bakola bulungi okutandika Kingdom Media KTV y'owa Kabaka. Sitoma zima Kingdom Media byekola radio y'abakristaayo esinga okutuuka eryewala dayirewulizibwa bangi Kingdom 93 esinga bakkiriya. Kingdom Media yawamba 1 up to 10 now. It's been a very long journey. Come on, please. Tujaguze, Ensisinkano Ssanyu Ssa. If I count from 1 up to 10 now, DJ Musa, Mr. Big Sounds. Tujaguze, Ensisinkano Ssanyu Ssa. Bannange obugalo bwa Kingdom Media nga mwe mubalabye Mukama yabawa ebitone bayimbi era bannakatemba era nga bwe nabasuubiza nga tutandika kaakano tugenda kulinnyisa omutindo okugujja bali bwe baaguleka bali abaatusookawo naffe tweyongereyo sigenda kulwawo bannange ono mumukubireko engalo ez'amaanyi ye muyiiya kati sigenda kulwawo tuli mu nsisinkano Ssanyu Ssa si kwogera naye kusanyuka. Haleluya kale kaneyanjule amannya gange bampita Anthony Itwara era nze General Manager Kingdom Media. Kati buli omu ajja kweyanjula wano nga tutandikira ku nsonda wali. Haleluya. Mukube engalo omugana nzirayo. Nze Daniel omuntu waawe. Eyoza nakatayi. Nze Daniel omuntu waawe. Abaluganda Mukama yeebazibwe. Amanya nze nakatayi program sepulingi ne kapyaki.
Yes, mutere efunirwa kubaka ku mankalisiyo naye manyi kyenda kalese kakose eki kereze amanya n'eddoboozi nse mukwasi musajja wa kabaka okuva empale sakalakala mite mukwasisi mukwasi maana mukwasi ifeeva nikwasi okwasi mukwasi kyetangaza olikino potepo lyetuli erinnya ly'omukama lyebazibwe owange omukama lyebazibwe yeyamanya muzeyi Kagaati Damasco the gospel music apostle mu Palafina mwagala luyimba kivemba ekyo somanya setaani yabba kiru yabba luluwa kale njaddutuusa mu sepulindi enkya mubeereeku kandi nkyuse ntya nammwe mu puroguramu nkyuse luluwa kyalenga kale oba kyalenga ate munnange nakola atya kale tulimbira omwana kyalenga bantu bakyalenga mama singa nali ninawo akabugu nalibadde nange ndyokusavu omwana kyalenga omwana kyalenga mama setaani mubi nnyo naaka wangi ogwana gu setaani gubi gukoze eki okwata otya olwo oluyimba n'olubba luyimba kimpozi n'olufula lwa kyekula nga tebwalina kubeera lwa gospel kale luli oluyimba kyalenga oluyimba lwalina kubeera bwe luti owulira oluyimba lwalina kutambula yesu kyayenda yesu kyayenda mama ayagala omuwa omutima atuule mugwe ebiddaka bikole yesu kyayenda yesu kyayenda mama alokoke omuwa omutima atuule mugwe ebiddaka bikole labayo kadebo kalabe keetala naye ffe twakabuuka bwadda keetala kasunga kabungeeta ffe twakabuuka bwadda ako kasetaani keyita kasaapu kumbe nze nkalabanga nte yesu bw'agamba ye mpawa agamba nno kubanga waakawaali haleluya erinnya lya mukama lyebazibwe amajjajjajjagaalo singa obadde gwe n'omwana wo Jacqueline Twesige singa obadde gwe ne program kiki kyoyise nga revival lunch hour yakagwa mwebale kujja bamikwano nziza mpole sente zibula ku kibiina naka mukama katonda alyose n'anyamba bambi abalenzi balazeewo abalenzi abaliwa mukwasi wali naka munange nzize ndi mbwangu anti omanyi nagenda nesaba sente wa maneja naŋŋamba nti nina okubeera nga nina ebintu bye nina okusingayo ayagala akapapulo oyo bannange nagenda otulamu nga munenga hanze maama natabi n'ekibiina kyange ebbuga lya labisi ebintu sibiina bulungi agenda kukyenda musatu kingdom fm ninayo mikwano gyange munnange byebigere bino ziza munnange bamaneja mbalese wabweru nakaluli nagenda nenzija ewammwe ng'olina tv olina entebe olina ne firiji n'ekitanda kyali kirungi kijyamu emiliyoni 5 ebintu byo kakati mbadde njagala tugende ne bamaneja ewuwo obalage ebintu ebyo bampe sente ngenda kuwaako akakadde kuba maneja aliwa yenna bano abagaba sente mbadde mmanyi bano titotawaana bali ku geeti nakanyamba tonjiira ddiiru nawenze njagala sente tugende obalage tebagenda twala bintu byo kasa sente zazeewola ndeka ate nkuleka tobiyina ewuwo ate sibirina nange sirina ndeka sirina banange tweyanziza nnyo oyo maama natabi n'ekibiina kyo okuva ku kyenda musatu kingdom fm tubaagala nnyo mukama yebazibwa abooluganda mawulire gakwatagana ku bidduka eyakatwegatako amakya ag'olunaku olwaleero nga ojja mu kisenyi wandibadde okozesa enguudo zinene wammanga ayingira ng'oyingirira sayidi eyakafumbe mukasa osobola okuba nga osalira sayidi eya owino n'oba nga otwegatako kubanga oyingira waneno muki mu nsisinkano katoka weesa omusajja yekka yali akoze eki ate ku ssaawa 8 tulina ekipya mu bipya bagiyita kankubire dali kwesitisho kankubire dali kwesitisho kankubire tujjeeyo mu kitundu kyo
noba ng'osaba akayimba k'oyagala ffe ne tukakubira ssaawa 8 n'eddakiika 2 nga lunch hour yakagwa paka ssaawa mmeka 9. Mwebale kutuwagira, mwebale tufuula baakabi. Bannabuddu we muli baliwo abavudde mu ssaza Ssaabasajja ery'e Buddu. Uganda ewanguddemu 0 ekubye ttiimu y'eggwanga erya Cote d'Ivoire mpira guwedde. Muganda Lukman Junior esebo abantu bano bannebalizeeko. Okirabye bwe kikize ekyali ku mbaga y'amajanja ekisinzeeko nekyali ki kyali yaleka yali mmere ate ebule nebo yayowa ye wasinga okuba ewala kitokose si kisaanikire ekyaleero kitokose si kisaanikire. Mwebale nnyo bannaffe okutwagala. Ono ye Munabuddu era ijja mugoba nsonga. Nze Muteesaasira Lukman Junior Munasingo. Abavudde Mityana gye muli. Singo yakuba Buddu mmeka? Ebyo bikadde. Meka? Bikadde. Mukono ne tubongera 10 na mmeka? Tugenda baddamu 20 mu mmeka? Mwebale. Tugenda samba Bulemeezi ku Sande. Mbagala nyoze Munabuddu. Omwana w'obulenzi Rogers Kisubino Kali mtoto wa profesa kiki kyoyize Yesu yebazibwe gye muli. Njaga kubanza kwebaza dada ali mu kizimbe banange singa baliwo baagala nnyo focus apa emambya nga tenasala muwanikeko emikono waggulu. Emambya tenasala focus apa and focus lunch hour. Okay, mwebale kujja mbaagala nnyo ddala omwana w'obulenzi Rogers Kisubino Kali mtoto wa profesa 93 Kingdom FM n'ekiki kyoyize. Sawa 4 n'eddakiika 55 mpaka sawa 5 n'eddakiika 2 n'ekitwala mpaka sawa 6 sawa 9 focus music mpaka sawa 10 sawa 10 emambya nga tenasala awo na mpaka kumacha. Nkola n'ekibiru kya weekend with Muzeyi Kagaati buli wa mukaga sawa 11 mpaka sawa emwezi akawungeezi. Omwana w'obulenzi Rogers Kisubino Kali, I love you guys. Thank you. Mukama yebazibwe akyasinze okugula ng'omuchina what next mwanyalaza pigireti ng'emanya wadde programu za badde neerabidde akyasinze okubigula ng'omuchina mama macho. Ensonga enkulu ze bannange mbeebaza mwebale kujja okuva eno mpaka ekitulaze nti muli za Kingdom FM ate ne mulaba KTV. Mukama waffe ye Bishop David Kiganda. Obugalo obwo tebumala omukazi omulungi ng'ono kyuka tulabe figa amanya n'eddoboozi afandere bulanda apooco Jefani akabali gataata maaso omukyadda kalina omugongo guningo gwakabiri gyewuka omwala. The honorable stupidity conference aspiration man. Kale tweyanzisa tweyanzeeke olw'okulokola obudde. Tuyina muno abakwata kamera, tuyina ababeera emabega, tuyina abavuga TX n'abalala bangi. Tugenda kati kweyanjula ebisinga tujja kweyongera okujja mu maaso. Kati kwe ngenda okuwa omusindalo ogenda kutubuulira mannya w'okola oba kati kanandike na bitongole. Kansooke n'ebitongole abakwata kamera mujje mudduke nga sineekuba nno. Abakwata kamera buli agikwata mwe mulabise mwekka amweyanjule nno. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amannya nze Ssemujju Alan nkola ku kamera. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Amiina. Amanya n'eddoboozi nze Robert Mugasa nga nkola ku kamera, nze camera operator. Nze n'abaami bano nga wetuyimidde wano abasatu tukola mu studios era tukola ne mu fields kwegamba ffe abasinzira ne tusindika ekifaananyi ku TV yammwe era n'omwami naye kaabeeyanjulire. Tusanyusa nnyo okubalaba abawuliriza ba Kingdom FM ne Kingdom TV. Nze ndi wa kamera naye ate ng'oggyeko ekyo ndi mu test goyinza okuyita producer owa program The Springboard ne program Kapyaki. Tubaagala nnyo. Neyanza nnyo olw'omukisa ogumpeereddwa nansonyiwa ddoboozi ddungi. Omukama yeebazibwe. Amanya Mukibi Adrian nga nkola ne bannange bano okubaweeza ekifaananyi
abasinga wano bamanyi nga Edu neyanza nnyo neyanzege. Bano be mulaba babeera mabega wa kamera, abalala babeera eri, n'abasigadde tunaabaleeta bwe banaaba basobodde okujja amangu. Ngenda kutembulira mu bitongole bwento abali ba producer okola mu graphics, nga producer osigaddeyo okola mu graphics mu mwangu weeko, asigalidde mu kiti ekigwawo, mu kiti ekyo mwangu weeko. Abooluganda Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. Amannya nze Philip Kisaache nga nze akola graphics za KTV. Mwebale kujja, amannya John Kalemba. Mbeera mu department ya kitunzi ne mu production yeyo. Kama abampeera omukisa. Kale tusandise n'abo abatatera kulabika naye nga kakano we tugenda. Abasigadde mu programming mujja ababeera ku mpewo, oba oli ku ya TV oba oli ku ya radio mwangu weeko abasigadde. Amawulire mu bujjuvu. Ku rediyo y'abakristaayo 93 Kingdom FM esinga ottuuka ewala okubakkirira n'okuwulirizibwa. Amawulire mu bujjuvu n'abasomi abeesigika. Ziweze 12 z'akawungeezi akaleero musibe mutende bannaffe abatuwuliriza akadde kamawulire wano ku 93 Kingdom FM nga nogakusomera nze muzzukulu wa Kisolo Martin Kimbowa. Mwasize mutendo bannaffe abatuwuliriza sawa ziweze 3 ez'enkya ya leero amawulire ku 93 Kingdom FM ey'Obwakabaka nga omusomeze ssente za Kajubi. Bwetuukidde mu kifo kino nsanze abantu ab'ebitundu eb'enjawulo bakuŋŋaanyidde wano nga bazze okusinza omutonzi nga bajaguza okutuusa Kingdom Media ng'eweza emyaka 10. Bwe lwali bwe luti nga Kingdom Media eyugumya emikutu egy'enjawulo okwetooloola eggwanga ng'abantu ab'enjawulo bavudde mu bitundu eby'enjawulo okuva mu ggwanga, okuva mu buwanjuba, okuva mu buvanjuba nga bazze wano okulaba nga babeera ng'abajulizi nga Kingdom Media eweza emyaka 10 nga benjogeddeko nabo boogedde bye batobodde Kingdom bakolera omuli obakulaakulanya omuli pulogulaamu ezibaliwo emyoyo. Kale nno byensobodde okutuusaako byebyo omulangira Junyu Moses lwa Kingdom FM wano mu Kisenyi. Weebale nnyo omusasi waffe abasigadde abali mu programming muwanguweeko abasigadde basebe. Butereevu oli ku mukutu 93 Kingdom FM amanya nze Arafat Abdurazaka omuntu wa wansi. Webale kubanga oteze omukutu n'ebyafaayo mba mbikuleetera butereevu sisukawo wano. Kama yebazibwe mwebale kujja amanya Anhobyarwa kola Street Smart ne Soul Sand kama bonkusa. Biki byoyogedde nnyabo? Street Smart ne Soul Sand. Omwana muto mbeerera niye omulemeddeko. Nze omunywi wa Ssaabasajja Kabaka olwatu Big Daddy MC Kazibweddeyo Munnakyaggwe nze Capotable Guy alina figure etwalika ku buko. I'm not sold to persons under the age of 18 years old. Kati buli mukadde munnange wali wenkoze ofiisi yange. Haleluya. Naguddewo obuweereza. Nze mba mbikwogerera oba. Mukama yebaziba abooluganda ku KTV program Springboard buli kumaca okuva ssaawa emu ey'okumaca paka ssaawa 3 ez'okumaca tukutuusaako byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga mbakulisaayo mu budget eyasomeddwa wadde ng'oluvannyuma lw'ekyo twafunyemu ssaaga ate mu banka enkulu ey'eggwanga wakyaliwo omuliri gw'ensimbi ogw'eya ddala obuwumbi 9 obukyanoonyerezebwako. Mwebale nnyo. Sebo mbikwogerere Farao. Balamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Musajja mukulu Farao kiribedda bwe njogera go toyongerako kirala.
Program abafere b'ekibuga ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'ekiro. Ne program ekitawuluzi ky'enzikiriza buli lwa Sunday ssaawa 9 paka ssaawa 10. Mukama abampeera omukisa. Eno ye program namuziga n'abakugu baffe mu kunoonyereza kw'ebyo ebyaliwo edda n'ebiriwo kati ne kw'ebyo ebiribaawo. Haleluya. Mukama ebazibwe. Salongo Sega Tupoesi. Program weddemu ku Sunday essaawa y'essaala mbaagala nnyo mu linnya lya Yesu. Kale tukyagenda mu maaso munaagenda muweebuulize. Kansooke mbawo wa firimu. Yes, weterevu. Mugamba kyabanyumirwa bittersweet wano. Muli bakabi nnyo. Nagamba Monday paka Lwakubiri tuba tugenda maaso ne KWAYOLESA bittersweet. Wabulanga buli lwa Monday buli Lwakuna ssako n'Olwokutaano tuba tugenda maaso ne KWAYOLESA. Ani akamanyi? The secret of mine. Mwe musinga bana VJ Editor Professor aliko omulemo omutebi mbagala nnyo. Kale mukama wange entebe ewoome. Tubasanyukidde nnyo bannaffe. Mwebala okuwulira omulamu gwa ogutakungula ate ne mugwanukula. Myaka 10 si kintu kitono. Tubaagala nnyo tubakkiririzaamu. Olwaleera mukolanga bonto ne mujja mu bungi sinakirina okusingako wano. Nze muddu w'Omboozi Lume ejjeko bo balijjusa ffumu lya mu nsonda yekwata muzima. Tubaagala nnyo. Kale nga tuvuddeyo eyo tuyina abaaniriza abagenyi, tuyina abakwata obulanga ba trafiki, abakwata ayise w'atayina kuyita nga nsi temunnaggwayo. Omwana akambuwalira oba omuzadde akambuwalira omwana mu kalango ka Cornerstone y'aba asooka. Mwebale kujja bampita Hajara z'Abazungu. Nze Jocelyn Neumbe. Kimala zi brief bwotyo? Okay. Sebo w'amateeka nawe yanguwa. Nayanza nsanyusa okubalaba. Nakizuula nga eyo tasobola kwewala ne obanga olamuse ne obanga ofudde negoberera mulambo ge mateeka. Era nebaza omusumba Kiganda yalaba nga nasoma ge yampa teyampa mu bbali ogwo sigumanyi. Nze Raymond Kikyokazibwe basibone banyabo nimuna amateeka omutendeke embeerawo ku Lwakusatu ssaawa 12 ne twogera amateeka. Abantu abasinga abali mu tubayambya nabendabyeko wali kijja amateeka g'abantu ebiramu n'ebirala. So mugitege tujawuliziganyanga. Mwebale. Kale tugenda kufundikira aba marketing bagiromu n'aba accounts mwenna mugiromu mukwatagana ku byansimbi. Mukama yebazibwe. Nze bampita Alutia Martin kolaga nga accountant mu Kingdom Media. Mwebale kujja. Mukama yebazibwe. Mwebale nnyo mwebalire ku ddala kujja. Abagumidde enkuba ne tubeerawo ffenna twebazizza nnyo. Ne basponsa baffe abatufuddeko tubaaniriza tubaagala mwebale kujja. Nze ndi Kitunzi bampita Mali Caroline. Mukama yebazibwe. Mukama simwe munonga bishemwe. N'abakiro mu izina lya Yesu. Nibanyeta Charles Rukundo amanya gange nze Charles Rukundo nkolera wano nga human resource manager mbagala nnyo. Gamba nti gogo oba gowandiika ssebo. Kale aba creative team mwennawe mba nga waliwo yasigadde jangu weegatte ku mukama wammwe. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Amanya nze Mali Ronald eyakuwandiikira era directing omusubbaawa. Ono ku team bwe tukola ate nga nze nkulira creative team oba abayiiya aba Kingdom Media. Nga tujaguza emyaka 10 saagala onyumira obunyumirwa njagala kuwa abantu bano opportunity. Twaguddewo essomero erisomesa performance arts ne film gwe bw'obeereeyo ng'oli munnakitone oba omuzadde olina omwana yamala P7 senior 4 senior 6 muleete jangu awo ku reception ya Kingdom Media
yewandiisa ogenda oyige njagala abalokole nga basobola n'okukola talanta zammwe muleme zitwala eri mu nsi. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Jangu mu ssomero nga liyimiridde ku musingi ogw'obulokole, oyiga okuzannya katemba ne firimu, obeere yeegombesa mu nsiike eya ati ng'ono. Weewaawo oyagala kuyiga kukwata kamera, kola keeke oba decoration, byonna jangu obiyige. Tubaagala nnyo mu linnya erya Yesu. Tebategedde nga Benadi. Wama nze Benadi Musupawa. Pastor sinkutumiddeko. Oyagala kuba ddabo. Kaakati tuyina abatuvuga mu mmotoka, abatambuza ab'amawulire, abatwala buli abeera afuluma yenna. Ssebo abavuga balabe b'onookola akabenje babe nga bakumanyi. Mukama yeebazibwe. Mwebale kujja bannaaye. Ffe tuli basaabaza b'amaato agasaabaza abantu bano bonna nga bemala naye sigali agabbira ag'okulukalu. Nze bampita George William Mutale ne munnange. Yesu yeebazibwe nnyo. Amannya Mulindwa Richard, avunaanyizibwa okutambuza ttiimu eno yonna yonna nga senior driver wawa. Senior driver. Nyabo owa customer care waliwo abeetaaga n'okuba wa care wano. Yanguwako mukyala Saala. Nere tishu ya jangu care bagyetaaga abantu. Mukama yeebazibwe. Tusanyuse nnyo 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 okubalaba mu bungi nga bwe muli. Amanya gange nze Sarah Kasumba, ndi customer care manager. Ba clients baffe mwenna tusanyuse okubalaba. Mwenna abatandika naffe ne bayimirira naffe ne batusponsoringa. Tulina ba church members nga bo bagamba nze ngenda kuyimirira nammwe buli mwezi. Ba kingdom sponsors tusanyuse nnyo nnyo okubalaba. Tusiima byonna bye mutukolera kuba singa simmwe singa tetuli ku mpewo. Nyo olw'okuyimirira kwammwe naffe kye tuba nga tukyali ku mpewo. Tusiima nnyo era tusiima bwongerwa. Twaniriza abagenyi bonna. Tuyina abantu betwa invitinze abatandika olanga naffe kingdom nga yakatandika. Tubadde tusaba bwe muba mu mixinze mu bantu abalala tusaba mutuuleko wali. Then n'abalala abali willing and ready okulanga naffe tuyina tebo wali gye tutaddewo. Nammwe mwenna abatwagaliza ebirungi bwe mumala ate sitwagala. In fact kyensaba tewaba n'omu agenda keeke eya kingdom at 10 gali amadaala 10. Buli muntu alina okulya kweyo keeke. So kyensaba ffenna tubeerewo tutikire omumbejja buli kimu kitambule bulungi. Mukama abawe omukisa. Yesu yeebazibwe abooluganda. Amannya nze Kiwumulo kya Yesu Letisha nga nkolanga office assistant ku KTV ne Kingdom Radio. Tweyanziza ye ttiimu bwetyo bwegenze. Abasigadde tugambe nti bafikidde. Ayina ekibuuzo kye muweebuulizo yanukulwe kindeetere nja kukituusa bwe bubaka bwe nnina. Nga temunnagenda sibo musooke mugatte engalo. Mukama waffe yatudde wano. Vaawo nno nga tonnaba. Kale tuyanirize Mukama waffe MD. Sinnamalayo. Mukube engalo. Mukube engalo ze sinnamalayo. Hallelujah.
Hello. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. I'm Mpagi and Brian. Hello. Hello, hello. Yeah. Okay. Say I'm doing the promotions from Kingdom Media. Hello? Yeah. Abasebo ne banyabo nga tunava wano tulinawo mukwano gwaffe amaze twegattako nga muyimbi w'amaanyi. Pastor Twina Abat. Nonya. Okay. Tumutendereze Yesu. Yebazibwe Yesu. Mwebale kwagala Kingdom FM, Kingdom TV, abongera omukisa omunene. Amina. Oluyimba lugamba sirierabira. Yesu gyatuje. Yesu gyatuje. Yes, Bishop Neyanziza. Amina. Tetuyinza kwerabira Yesu gyatuje. Byakoze mu myaka 10. Twagala kumwebaza bwebaza. DJ bw'olina oluyimba lumpe. Sirierabira. Sirierabira. Wama kwagaranga konjije wetula nendoza kwe byokose olweli nyanyange kakobo kaliwo wakaduko musalama wakalaba naye tewakakwata kijjukira lwe wakaba ng'olanya kakakubo era tewakakwata nokona ngendiga pola songo genda mulufula yadde ekisowa kiraba tewayimirira yadde watya wasigala otambula bwentoola n'endowooza kwe byokoze olw'erinnya lyange bwentoola n'endowooza kwe wamma nenzijukira darani atajukira anyoyo atasenza sesiza kumwera tatata ennaku zangezo darani atajukira anyoyo atasenza sesiza kumwera tatata ennaku zangezo engalonga za Yesu engaloboti ezamukama engaloboti bayambye muliwa engaloboti seneunya okwagala ngakonjeje sebwentula bwendowooza byokoze olw'erinnya lyange wamma kakubo kaliwo wakadduko musalaba wakalaba naye tewakakwata kijjukira lwe wakaba ng'olabya kakakubo
mikwano gya yesu abawana mulimu nokunakuna mukama nokunakuna ng'endiga mpolampola songa ogenda mu lufula yadde ekisoowa kiraba tewayimirira yadde watya wasigala otambula laba okwagala kwa yesu wentoola endowooza yokoze wamba bwentula wentoola n'endowooza kwebyo ayiwe dalani atajukira anyoyo tukwaniriza studio za TV yaffe wama sebo mwagalwa w'abangi bulijjo bambuuza ebibuuzo konze ndikuyita obitwegambire wakola otyo fuka kino ky'oli sebo wasala magezi ky'ogatugambe twakulaba wano ng'otandika banga tono okyuse sebo eyali omwavu mpulira kati weefuga oli bulungi onyirira wasala magezi ky'ogatugambe lwaki abantu bakweyina obino binafuuka sagesandira nono balala babanga bayanga sagesandira nono balala babeera basoma sagesandira kyali ekisa kyekyantasa kyakange enkuba kunze
bulamu eno gye nava nange newunya mu katoga kangi nafuuka omuntu natereera newunya sanisagenda ono balala babanga bayamba sanisagenda kesalina balala babenda basoma sanisagenda sirimba sanisagenda Chali chisa chechantaza chakagenkoba oh konse Hallelujah echisangenkoba my yesu yeyayamba hey hey yesu yandokolanze yesu yansasa ngenkuba wetonya wama ensigo ezafa mikwano gya yesu wemuli mikwano gya yesu egyo kingdom wemuli wigo ogamba kiki ekyampisaawa nabatye kabale nabatye mitoma gamba neno abatyo ebironga sirina abaali abaavu yesu atusaside bala kiki ekyampisaawa abanananga bakoye sentebe zabula atulwanidde ekyalo yesu asaanide webale yesu webale jukira bwetwandabanga yatujjayo mu masiga jukira bwetwasindanga tetwalina nasubi tetwalina subi yadde kisa kyekyayamba kisa kyekyayamba kyali haleluya kyali kisa obugalo